Kato abadde ayogera nnyo ku nsonga ze ez'okufa olumu ngaga seyaffe naye tujja kufa nze ensi ndiwo kuba happy mwenna nga bwe mumanyi first of all Kato tabadde tanyiigiranga muntu yenna wabula Kato is a happy soul era nga bumusaana naye obwana bwa Nuupu naye nanga obwana obwo ate bwe bunjagala kwegamba is a happy person nga bwe mubadde mukola ki mumulaba naye Allah ffenna tetumanyi omulala otambulira mu mmotoka omulala ajja kutwalibwa accident omulala ajja kulwala omulala tajja kulwala nga Kato bw'omulaba ate ffenna Mungu atutwale nga bwe kiri so nkubiriza abantu bonna tujja kubeerayo make wa Kato tujja kubategeeza enteekateeka nga bwe ziddirira nebaza abayimbi mu fraternity yammwe ba TikTok baani n'abatuuze nti muli banjawulo oluwulidde teri yaseguse ne ba promoters nti bonna batuuse abaana be ne mukyala we so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aha, kitalo nnyo eri music fraternity, film fraternity ne media fraternity kubanga Kato Lubwama yakolako ku radio CBS, yakolako TV. Kato Lubwama abadde comedian, abadde muzanyi wa film. Kato Lubwama abadde blogger. Kato Lubwama abadde bingi, azimbye abayimbi bamisa Kisemakula Eagles yonna okubaawo yaliwo kubanga Kato Lubwama abadde musajja musanyufu newankubadde abadde alina banyiiza naye abadde musajja musanyufu nnyo. Nina akatambi kengenda okuzanyira. Akatambi kano kannaku 6 emabega. Ebigambo bya Kato Lubwama bye nnyinza okugamba nti bye bingi Byasembayo, naye ekimu ku kinkonfuse nze oba oliawo nja kunoonyako muganda wange Alan Cruz ambuulireko. Akatambi kano yakateekayo 6 days ago naye nga kaliko rest in peace Kato Lubwama. I don't know, kyankonfuse nze sikitegedde era mbadde nsoma mu comments awo ez'abantu nga bagamba Kato Lubwama gyali 100% ali bulungi. Akatambi ako kannaku 6 emabega naye yateekako RIP, like rest in peace Kato Lubwama. I don't know, simanyi. Akatambi kano ngenda kabawaako nenze saakategedde ge mazima. Ebigambo bino yali abigambo mukulu Posaka, omuwandiisi w'ennyimba. Sagala mbeere mwogezi olunaku olwaleero, njagala tuwulire ebigambo bya Kato Lubwama. Of course ayogedde bingi naye akatambi kano nkakuleetedde lwa nsonga nti nina ekibuuzo mu mutwe gwange. Ennaku 6 emabega Kato Lubwama yali afudde ng'ate ndabye Kato Lubwama olwaleero ekiro ekikeesezza leero dwafudde. Then ndi a bit confused ku nsonga eyo. Kankuwa akatambi kano. Of course Kato Lubwama ajja kujjukirwako ebintu bingi nnyo, ajja kujjukirwako ebintu bingi era tusaba omwoyo gw'omugenzi bambi Mukama agulamuze ekisa. Abatolinze n'endwadde nnyingi wabula nga mawulire agavayo gatugamba nti Kato Lubwama afiiridde mu bulumi obw'ekitalo. N'ekirala Kato Lubwama ebimu ku bigambo by'azayogera kwe kugamba nti yalina okuziikibwa nga wayise wiiki nnamba. Yali asabye weeks 2 ne bamugamba nedda Kato kijja kubeera kisusse, n'agamba kale wiiki nnamba. Era ekirala nti oba oliawo eno wiiki ennamba be baana be abali ebweru okusobola okuba nga bajja bamuziikeko. Munzikirize mbawe akatambi kano. Nkugambye kaliyo ennaku 6 emabega Kato Lubwama afudde kiro kya leero. Akatambi kano kaliyo ennaku 6 emabega. So ndi a bit confused. Ndowooza nja kunoonyako muganda wange Alan Cruz ambuuliremuko
oba oliawo lwaki yagamba nti Kato Lubwama afudde ng'ate ennaku tezinnaba kubeerawo. So kyava ku ki? Yali alaba embeera Kato Lubwama yamubuuliramu. Nja kubanga nnoonyako muganda wange Alan nsobole okubanga mmubuuzaako kubanga YouTuber munnange kale akambawo akatambi kano then nja kubanga nkomawo mbawe bisingako awo ku Kato Lubwama. Subscribinga agenda maaso n'okubanga olikinga video yaffe. Maloboozi ga kimpowooze kubanga nnaku miranga na biwoobe. Ayinza butajja kuyimba naye ng'alina ennyimba z'omeka. Kati gwe baali badde bakugoberera kati bagoberera kompoza bayitawo mu Uganda gw'osoosa ekikula fe bakompoza Katonda yatukuba omuggo tumala okuwandiikira abantu ennyimba abantu bafuna erinnya bafuna amasawo beeyagala bafuuka bantola kompoza n'asigala tuwali era ojja kwesiba kwezi ennyimba za saako naye nazo zimala kwogerebwa naye akuba olina sitayireyo ennyimba owulira nti Lusaka akoze ki kintu tokizanyiramu bira balabana abantu ebakugamba bifu njagala owulize kyekugamba. Kati twali badde twatandise dde okumanya abagenda okugula ku tikiti tutuwezezaawo bameka. Omuzanyo gwaffe ogwa ceasefire twakatunda tunakutandika nokugira naye twakatunda tutebogamba ku myaka eza miliyoni 10 za miliyoni 10. Kati toyinza kuŋŋamba saaka senga afunayo omuntu agenda mu lwa PS bonna kuba tunoonya abantu balina ssente ba PS abakungu ba gavumenti abo bonna abakibiki kubanga olina disadvantage nti Abaganda betwagala betuyimbira beefuula sako ojja kuva akwata okubuuza bigambo by'enjala bagenda kusiba n'olwekyo kuba tutwagala saka kumusiba baalamu mwenamwena muwulirize byembagamba tutandike mobilization tuleme okwekosa titulinda abantu twataddeyo obulamu ngo abantu bajja kujja bintu bikoze nnyo. Nze nalanga kuwano omuzanyo gwa $10 nolakubaze nali nabatemu settanga ne miliyoni 75 naye nga mu siteeta mulimu abantu 5. It's the highest paid play in Uganda share yakola miliyoni 75. Kati nze byenjogerako mbimanyi z'abantu bano bamanyi beefuula saka ojja kwewuunya okujjako nga tukoze ekyo tulina kunoonya audiensi ate audiensi nga tugyesibako bakuwe ennamba z'abaana ennamba z'abaana nga 10 otuule wali babula muwala wange oyotya anti sho yange yatuuse bannange mujje mumpagire tikiti zo tuzisa tukuwa tikiti mmeka 5 nnya tikiti 5 tokale emitwalo 5 kansindika omwana azikimu tokkiriza saka nkubuulira tokkiriza kwesiga audiensi kati senga omanyi Ssemakula engeri gyeyatambuzamu senga omanyi engeri gyetwatambuzamu tikiti za Ssemakula gwogimanyi engeri gyetwatambuzamu tikiti za Ssemakula netutambuza netugenda Ssemakula nemuweereza abantu bange nagira natambula wuyo ali ku palamenti wuyo aliriddawa kati olina okufuna abamemba ba palamenti abagenda okuba bashoyo bali bameka era bagenda kusasula sente meka wabo bwe tulina basimu bagayala ya $10,000 tajja kuwa milioni. So ekindeese mudwali muleyaso neŋŋamba abaala bati sheya saka nkulu nnyo eri obulamu bwaffe. Abantu abasiru ababuyabuya tebajja kitegeera but bwafa bwati waliwo section ya music abaafudde ate naffe tetwagala nnyo kugamba saka addemu kujja mu kundi omwenge ekitiibwa kye kyeyatwala mu Serena ng'akiye kyonna kyonna nga tekiriiwe ng'abantu bavuma muvumu baba obuwa abantu bakuvuma muvumu tibategeera
tulina okulwana naye nga clientele yaffe eriwo esookera ddala kati endala ge masomero gobadde okozesa music wamuwira masomero nga 40 Kisoga bave mu kukulyazaamaanya bagule table baguze ani omulala lusomero kyeddala eryaguze kati bwobeera nangu kati at least obeerako ne back position abantu batubulako nga tulina abantu 100 naye nga kasi gye tulinayo abantu 100 etuswalaswala okukamala omukamazi bantu ne bagaanira ddala okujja tubeera wennaku ngaetuta toja nga nabali bogamba tugenda ku stage ozanye nga tewali ayagala kugenda kuzanyayo ng'atabivuula so ekyo ekyamasomero bagikoze kirungi nkulaga abantu babiri ono abaprotestante bategeka ekintu wano basasudde holo balisasula mukimu kyona balisasula abaprotestante balina kyaki mmeka wano najja muzanyo gwange nga mulimu abantu 5 bazanya omuzanyo gwaki bazanya omuzanyo gw'abajulizi akati byabasalidde wano kati bagenze kuguma naye era tebajja kufunayo kubanga principle eriwo nfu kati muyambe tata wange wandike buli kintu yonna ffe saaka abantu abalala tobeetanga nebomulezi abaana bwebere abanasoma kubanga teriyajja kujja Kyomugenzi abaisomera mutalamaniya tiwali bajja kujjawo beyagale bakole ekintu kyabwe batambule bagende as simple as that. Tokkiriza saaka tokkiriza mutereevu Adams tuguleko tikiti tukwagala masita waffe aswale ono saka jakukula nengatte nze bintu byansalako netwekweka nashirafu twekweka nashirafu nemubuuza nti kakati yagamba goma natizalalikira mao kati abantu ebatajja batunulira nze okuva olwo sigenda kuddayo kwesiga audiensi yonna audiensi bagazisobola gikontrolinga mugireeta sikola ng'ondaba mupatipale nzijja muwamu omutunezanyamu sigenda kuswayira mwerere abambere batera okuzanya abalimu bazanyawo okuzanya simanya zoboota bazanye zoboota balina abantu 13 ekukubira wakimutuswaza bwemti kalabao bazanyawo donabe ogwakanyini bafuna abantu 6 nebagala bakyeyogereobisani nenfuna senkuba ebigambo byenamufumba nekakatyaca nelwalero kumaca museemu kubanga tukola muno omuzanyo sagala baleete busiru bwabwe obweri eri bamuleete bakizima tuswaza mutuswaza naye nekituswaza temubeera prepare katugwe kirungi olw'amasomero gago gaguze kati noonya abaana bo at least ekitone nnyo so ne bona okiberamu n'abantu 10 kubanga eyogundi ejuza abantu 1,500 ffe ne tubeera n'abantu abo kijja kutukolera amagezi amaanyi mangi nnyo ekyokubiri mulina okufunayo ekintu kyemugenda okugaba tajja kusasuza musajja miliyoni 3 ku tebo nga talina kantu konna kumuwadde kati njagala kumanya mulina sovenia enyonyola
ennyonnyola omusajja omukulu saaka mugirina kubanga kutebo yaba obawa ekyokubiri akwasa mula akufuna sente naye buli tebo zemwaliwaddeko mwalitaddeko t-shirt zammwe eza saaka. Lwaki twagala omuntu bwava mu sho asigaze souvenir amwambala awaka asigaze n'omutima ogumwagala nebo tokukwasitebo bulungi ngabola abisa kye bantu bajja busawo naye tebalina attachment. Kati okimanyi ekyakolebwa kusema kulamumanyi temugoberera ebintu byaffe byayononeka ne politics. Kati semakula ekintu kye yakyesiganya mu Uganda